Kuchikumi Musa tutonyeza Osat Radio 4 ensonsozi Adam Kungu gegange program gwensonga kwetulinde Minister KABUYE Kyofatogabye Atabukidde Radio 4. Banne neyanziza nnyo amazima natuseeyo nendaba katemba atali musasulire nenfuluma n'ofuluma nina ebintu bibiri sirina mandate eronda jukira jolinga ex official no sindinga I'm an ex official so walukale ebintu byoberako nga no kita chovula abantu be nakaseke bayina okumpa obuyinza tusobole okutekinga charge of this nation nakaseke central otherwise bwe tunabeera nabano abagundi badikula parliament yaffe nabagamba nti the problem Uganda is mwakwata parliament yaffe ne mugikwasa baguns ne mugikwasa badikula ne bagikwasa bagundi pozi bayita bani basically it is ojikena general asokano ne gamba inuti kyali parliament it is bambala binankani kaga the word honorable bagidimysfying there is the banking of the word honorable if usenga kintuntu ekiria kintu kakati challenge wevo jimanyi bagala kutasa mwa no capacity to speak obusobozi okwogera kakati bo balowooza mu parliament otwala physical energy ate twagala force yo we want you to fight using your brain and the microphone that's all tewali ayagala mu parliament gwe kulaga nti gwe oli wakabi nnyo ongangala nnyo gwe simanyi biki brain well boba toyina brain power parliament oginonyako ki nakugamba ddano olulala nti honorable Zaake kikolimo eri parliament ya Uganda kyenyinyalwa eri parliament ya Uganda kisirani eri parliament ya Uganda kikigambo kyembanyongerako abantu bategeere omubaka w'abantu ate mubaka ki akikira abantu ba mitano n'abantu bakikira tebamanyi nti yabakikirira that's the problem abantu b'Emityana municipality bagwa ku kizibu era abamu bejjusa abamu tebakitegera na kyebaliko tebamanyi nani abakikirira kati omuntu oyo omusajja mukulu honorable Francis Butebizaake akubiddwa ngumbi Zaake ato Eyamukubye entono mbakubanze mbadde nino mukuba engumi ezi right and up and left wanya yes abakola ki mbakubanze mbadde niwo mwa right ne left kubanga tategeera izi dwanzi izi just ekintu kiryawo kisuju that boy is just a nut and he can poop no nyogire kigambo kino no I'm telling you ereze toswa kungamba nti muite honorable for what echo kikiryawo kisekererwa kinika poop. Now, this easy reasoning capacity cannot go beyond his nose. This is a member of no toyogera we tutawanya mbumimbo fwe ngobera neyo eyo imagine a fool how can I play no tanko entebe we all sit tumanyi we tutula nti busanga munatu do no usimbirayo kati go muntu atali reasoning beyond that siyo ya beba basajja bosanga wakanga akuba omukazi owa toothpaste no sasi omwana w'omukazi yakera okufumbirwa ekingangali ekyo omusajja amukuba here kati bakikubi kati ngodda wakanga abaana bagamba dadi kulikayo from where olinga nti o justifying ebituse ku Zaake mu parliament no AKOL well ate kinyumidde baba luli bagambaga enalemu yebakuba lero baba he was just putting him into order ngomuzadde bwagira akana ke katerere that was what he was doing nekati ono munne opposition Antona AKOL yekyusiza mbwe kisawa nayo ati kisuju tekiryawo tekirina magezi no banange tubere fair wazze kwogerera Mwanyi kati ebikonde byo bina byo bigasize Mwanyi kati Zaake si yakubye bombi
Okay. Oli naye emotional intelligence talina AKOL. Ate kino kyo kisujju kirwanira n'akatebe. There are not many. Their side is so empty. Tulaba Zaake nga asitula okugulu kwa AKOL. Amujja mu ntebe va mu ntebe. That's how stupid he is. Go muntu alina ku emotional intelligence toka kantule wali. Parliament efuuse eki. Kisekererwa kiddukiro ky'aboonoonyi. Kyovula bantu some people even wake up nagane kakati. Nina kitange yagamba ne Amiri awukadde iko there. Omujjukiro oyo. Yatulalaga. Kwanga abantu abamu omanyi parliament twayinga tujja expectinga mu abasajja okugenda okutesa. Some of us tugenda waliwo omubaka muyita honorable waliro ba municipality omwami Mapinduzi I think oba mulire awawirirawo oba gulwawo. This man bwatandika okwogera no nendoza si waliwo omulala bwatandika okwogera no leave alone father waliwo ono ali awo either your father oba yoyo ndowooza doing municipality when he speaks you really want to hear when Honorable Abdul Kantut speaks you really want to hear Honorable Nandala Nathani Mafabi you really want to hear Semuju. You really, Semuju, despite his being comic, you really want to listen to what he says. Yes, kubanga alina substance. Na Zaake ambulire vasisi went to parliament chichayogera. Apart from causing this commotion, causing that, he's actually muluzungu zabamita chatterbox. Honorable Zaake yawula parliament ne not even Yebala. Nebala is very organized before Honorable Zaake. Yalozo baliwa kino si kivulu eno parliament where brains meet. Parliament ya gwanga. Yes. Nekati kati yo modo kijalekera abana. Ine Zaake ngaalabye nga kubudwa. Ati busiru gwe kasita otokozesa your brain kati Honorable Zaake njagala musabe ekintu kimu. From today onwards use your brain. And don't leave your head. Move with your head and use your brain. Never leave your brain behind. Bobozi mu parliament jangu no buongo no mutima gwo kubanga yaleta mutwe. Toleta mutwe nga nsujju. Use the brain. Because the whole world is looking at you. Because he's turning himself into 2017 General Katumba Eyamukubye ngumi. Turning himself into a nuisance. Akubidwe ngumi. Munne we bava ku opposition. Kati afuse nuisance. The other day bamukuba emitiana it's just a nuisance. Na be mitiana bagamba tuvire tukuona di kati obubiba bakabe mwalonda. Parliament mu bufunze bwetu bwefaanana. Bwagifuula. Kubanga badde ekyamukama waabwe erinnya ku table kati bo balowooza inanga kulinnya ku mmeeza to advance an issue. Parliament is just about exchange of ideas. So nkusaba Honorable Zaake ne mikwano gy'abatonotono don't turn our house into a kivulu. But looked ugly today, the incidents. Of course, I mean, imagine ne speaker tanayingira. You get? And by the today, I recommend the speaker aliraso sewo. Omanyi waliwo omuntu otukolna kuloga today was your day. She had that day. She was in charge. She was in charge of the house. Erokoze bulungi decision of just suspending those fools. Ne sitting ezimala. Suspending the fools. Zibetaga na sitting nga 5. Ezo bili tezimala. Because you can't touch any person. Banne tutesa bintu anyway. No matter tujja kwogera ne ku Mwanyi. Ebyo bibadde byalooza. Omanyi kibinya Abaganda bagamba nkole empomye. Yasogolera nalunga yasogolera juka amayuni bawe Sakabaka. Kati problem ya Zaake yalowooza buli kimu neyo timu ye Malende kati Malende honestly. Malende actually is an absent kind of. Ali absent tali wo. No parliament. Nze simulaba. Kakati baba badde balowooza kino kibawa political mileage and capital. Awe bagendedde astray. Ebo bamanyi nti akatirinye meza bichi bo balowooza kibawa political mileage which is nothing. Abantu bagala ideas. Bagala brains.
bagala kulisa nti honorable oyogedde ki susi kugenda ng'olota oyogera bino olinga simanyi biki anyway I don't want to insinuate nti kireka bambagenda okujja nga batamidde embani like Zaake. Yes, I don't want to insinuate, but it seems that some members of parliament balabika basobolera dolo kuba. I mean, chabiramu imagine a member of a parliament. If okay, nze bwe nakola ekintu soka kwebuza, how can my daughters see me into this? How can my seminarian abana eri banagamba batya check your dad? Ochegere ekyo. Kakati Zaake ulina abana oli mufumbo. Tandika okukozesa ku bwongo obwo. I know you don't work with your brain. Olingeri enchime yalekanga omutima wa. You remember that story? Yes. Sorry, I forgot. I left it. I wish you told me. Kati tandika okukozesa ku bwongo obwo. Wadde butono nnyo bwe buti like a monkey. Kubanga his brain is just equivalent of a monkey. Tandika okukozesa ko the small portion of it. And behave. Kubanga ensi yonna one oli mufumbo olina nnyazaalawo. Respect your wife. Kwa ebintu byonna bye tukola me and you bakyala baffe. Mama Rama tasula kulanga weeyisanga abanne bajja mukola ki? Ajja musekerera. Me, my wife ebimu ku binkeepinga with the sanity is nti my wife anatuuka atya mu bakyala banne mu kerezia bagambe wuyo mukyala kyofa. Secondly, abaana omanyi bino ebintu bye tukola today tomorrow abaana baffe banabira yes. Kati owo butambi bugenda omwana ngalaba kati alira ketanazala tanafuna baana to agent batuso okufumbirwa. I always tell some people bobo kola ekintu gwe bobo lino omwana agenda okufumbirwa bakadomibo banakulaba batya songa yennyini Emwanyi oli mulimi wa Mwanyi watugamba one even last time ova mu kitundu ekimu kubirime Mwanyi UCDA genze kati ekizibu kyange oyogera n'omuntu a product of coffee. Emwanyi yansomesaako of course omuzeyi ne bikyankalana president nankwata naye oyogera ne coffee nti family yange ne Emwanyi tetwawukana. Family yo ne Emwanyi ate tubadde mu bifo oba mu kitundu ekireeta the greatness ye Emwanyi. Kwaba oyogera Emwanyi mu bulemezi n'otuyogera ku Namunkekera oba mulwadde. Era eyo ye yalinga ezimu ku credo oba center of coffee. Okuviira ddamu 1920 kifo ekyo ebimu bwe batandikawo ne Uganda Company omuyindi avamaisha najja industrial coffee growers nejja steaming nejja paka kati atewegenze mu industries. Era tekyewuunya nti kati Namunkekera ye source of industries mu Nakaseke oba mu ewaffe mu Luweero. Ekyo kikulaga kinti ffe tuddayo emabega abamu mu birabye kati temumanyi gye tukoze eki olugendo lwaffe gye luvudde. So that is it. Naye Emwanyi erina history yaayo naddala Uganda Company 1950s Uganda Coffee Company. Then mu 1970s following the nationalization bichi move to the left blah 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 Coffee Marketing Board nejja nga eri union of for marketing cooperatives eziriwo East Mengo Growers Wamala Growers West Mengo Bugishu Ankolo ene yagundi ene yomu nebi zezajja mu nezikola actually ne mwavamu East Coffee Marketing Board nga a marketing tool a marketing gundi agency ye Mwanya Uganda ekyennaku tebiseera ebyo yali a government parastatal nga era yeri sole seller of coffee. Era fe abamanyi ku coffee waliwo abasajja abakiwakanya era nga bazzeeyo bo nabo bawatize batunde ku Mwanyi yaabwe naddala mu Buganda wano. Era emyaka bino byonna stability eyo bwefiira ddala mu 71 Amini azze Bannayuganda mpaka 86 olumu mpaka 9 Bannayuganda abatu bakwita batya kuwaganya batandika okutunda Emwanyi yaabwe mu magendo nga bagiteeka ku mazzi. Funa bulungi. Kakati ekizibu kya CMB ebugoloobi wane ekizibu kyayo kyali nti bw'oleeta Emwanyi yo
oddayo n'olinda ate emyezi 3 ku 6 okusasula era nga bo be bamanyire sente ze balina okukola ki okusasula. Era mu 1969 waliwo Obote lwe yasiba Beni Kiwanuka ageni amini gwe yajja natta mu Samayazi yes yamusiba nengo kimusibyo kimanyi Beni Kiwanuka kwekalakasa nga agamba lwaki mu budget basaze beye Emwanyi ngezo baku nusu mwenda okiraba kakati President Museveni olo come forward nti Emwanyi ebwetambula bwetyo yaleeta idea egamba munna Uganda funa ku Mwanyi zo direct funa ku Mwanyi yo government yenu tukitegedde ebabye semubye bajuze eki kubanga sembi bwe yatunange Emwanyi nti $100 nga $7 zigenda mu yo yesasanya handling fees shipping bla bla jukira bani abali babisoma tewali era abaami bakolanga balinga bagagga nnyo ngera bagamba oyo ye manager wa Coffee Marketing Board ngabera binyonkondo kubba bana Uganda kitegera bulungi kati president bwajja olokwe yakulala aba injustice eyo nga yebuza de tukoze tutyajukira bajja bagamba tuzimbe economy a national economy which is independent integrated and sustaining kakati jukira tugezo tuka myaka ejo NRM okujja nga government ya mweno oba Uganda ya mwe yasigaze ebintu ebi yalinanga 3T ojukire twasomanga mu primary the leading cash crops of Uganda the 3Ts and the 3Cs coffee cotton copper eno tea tobacco tourism yafa tobacco nesigala nge floating mu ngeri eyo ne coffee kati bine bisatu ebyeno nabyo nabifa kakati TM nezifa ne wasigala okatikamu eno sisi zona nezifa ne wasigala okasikamu so ne tutambula bwe tutyo mu 86 story y'Emwanyi yonna erwanyisa abantu wano ne boogeza ebikankana balina tandika gitegera 86 nti ebbanga eryo lyonna 86 tutunda obumwanyi bwaffe bwebu miliyoni ngemu nga wetuli era by the way awo biseera ebyo nga bwe bakubuuza kuba twali awo tutandise naffe okusoma nga bakubuuza the leading cash crop of Uganda nga bwotwandika coffee ng'oba okigudde ne bakyusa ekibuuzo the leading foreign exchange ana ngina okwandika ki coffee kati okutuuka 5 years nga government yetegereza nga balaba ne foreign exchange bw'oba omwagalo natunda mwanyi Emwanyi zine batusasuliranga mu $, nga bano bakwata sente bazitwala mu ki mu Bank of Uganda olwo igwanga ne lifuna $. Era nga ebiseera ebyo kimanyi nga ne foreign exchange teri liberalized toyina bw'ozifuna okujjako ng'ofubye n'okola ki kyovula bayita bandozi ebiseera balinawo ezibayitanga black market bibanda something like that kakati kye baakola president n'agamba nedda to opening up abantu abasobola otunda Emwanyi batunde era ebiseera baminsani bamuganidda kakati olaba foreign exchange koye no bwe zinajjanga omuntu aba alina okwagala okugula sikiringi ajja gendenga mu Kimu Bank of Uganda agule share era ndooza emyaka egyo wetwasooka okulaba ne ku first forex bureau ndooza zaalinga oba agitanga na kisaasi ezimu ku zo ez'omugenzi Sebagala ndooza mwe mwava n'ebyamuleetera obuzibu later on kakati awo baali bakuzadde kati UCDA eno ejetya nti Coffee Marketing Board ebitu birabye government egamba Coffee Marketing Board on tugyewonye naye ng'ekigendererwa nti ka economy kana akatutandike kubanga yo yajja ne phase of production nti economy tunagikola tutya tusooke rehabilitating economy bwe tumala okuzaawo economy yaffe eri entone ya 3C ogijjukira bulungi kakati economy y'entono bwe mala okuddawo eya 3C ne 3T ate tugigaziye okiraba kakati mu kugigaziyaamu mwe mwali okugamba tunagaziya tutya tugeeteko embeera egamba nti
bannaffe abasobola bajje bakole tuve mu millioni ziri 2 tugaziwe ekyennaku almost 20 years down the road if not 30 okuva kyenda mugumu 33 years nti abantu ebaali bataddewo agencies zimu ziyambeko mu kiseera ekyo okulaba nti economy yaffe tugigaziya the notorious 3 n'okugaziya ebitundu ebyali birime emmwanyi kwanjukira Uganda yonna yali terima emmwanyi ngira buwugiro magombola wano mu Buganda nga tumanyi nti eggombola ly'eggulu lirima emmwanyi ly'eggulu terima emmwanyi ewaffe gwe gye tuva omanyiyo ng'eggombola y'e Kapeeka erima emmwanyi south of Kapeeka tebalima emmwanyi north of Kapeeka ne Wakyato nga terima mmwanyi kati eriye emmwanyi so twajjanga bagaziya bwe bati bagaziya kakati mu kugaziya okwo ne tugamba katufune expanded economy kati economy awo embeera kwe kugenda maaso ne tutandika okulaba export z'emmwanyi zifaananya zitya amajani twali tutunda milioni 3 ne ate tugenda okwonooneka economy okwoneka mu 71 nga tutunda milioni 23 eza kiro kakati amajani mu ku-expandinga 96 manya 86 amajani nitugaddaabiriza bla 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 kati saawa eno tutunda milioni 6 eza kiro emmwanyi ne tuva ku milioni 2 ne tutunda milioni 9 naye ekyo kijja kitya nti UCDA ne bwe bagiteekawo n'ebigendererwa ebyokugaziya emmwanyi okwongera production n'omutindo tiyabikola nabo abaddamu ne batandika nabo kukola ssente ne baddayo mu kaze kali naye ng'enjawulo tebasobola kutundanga nga luliise MB bwe yatundanga Coffee Marketing Board. Coffee Marketing Board yo neesigala era leero bagirekawo by the way kyekitongole kye bataggalawo kyokka kyekyegalawo nga kirabika tekikyasobola kumatiza bannayuganda nti bakiwe emmwanyi kitunde mu bubbi bwakyo kati UCDA neesikira so tebasikira batya ne batambuliraawo tutambuliraawo kati mu 2013 baalina waffe Butalangu wali president okugamba nti jo wano nti OWC ejje abajasi bajje batuyambeko ekintu kiganye kyokka mu 97 98 n'endaddi zinetandika nga yonna ezeko augmentinga ki activities za UDC n'abalala UCDA byonna byagaana production negaana abajasi bayingirawo out of the bully emmwanyi ne batandika ozigaba ne bakwatagana n'abafuzi b'ensikirano wano mu Buganda kwe kulaba nti baleetawo n'embeera yaani emmwanyi terimba nga Katikkiro akwataganye ne genocide ne bakola ne MOU nti gaba emmwanyi si mmwanyi awo mwevuvudde abantu abo era wano mu Buganda amaka agasuka emitwalo 7 ne gatandika okulima emmwanyi kakati awo tuki kye tuleeta te UCDA ebigendererwa byayo nabyo tebyakola kati olwo twakatuuka ku stage ey'okumeka eyokubiri tuvudde mu Coffee Marketing Board tugenza mu UCDA tutandise recovery kati UCDA yajja tuyamba ku recoveryinga na ku expandinga kati yo ne faultinga nti yo yasigala ku recovery ya expandinga kati okumala emyaka 33 nga tutundira milioni meka milioni 2 kati kwe kutandika otunda emmwanyi wano gyo lyabalamu nga emaze kujja 2013 yes kati awo ne tusimba emmwanyi 3 years down the road 2017-19 kwe kutandika n'otunda zino emmwanyi kubanga ziri ze twasimba UCDA ejjukira OWC yagaba emmwanyi mu 2013 kati awo tutandika osimba emmwanyi negaziwa ekintu nekikola ki nekikwatayo enjogera ya leero kakati ki kye twagamba awo bwe tutuuse wano UCDA ekintu kye badde ekola kwe kusolooza omusolo sesi taxi 2% bwe buwumbi 8 jukira omwaka ogwedde twatunda emmwanyi ziri worth $1 billion 2% zikola milioni 2 bwe buwumbi nga 8 kwa zaali 1.3 ne tukola milioni 2 mu billion ne bukola buwumbi 8 kati ezo ze sente zibadde ziwaga abasajja ba yuki nti tukola ezibawaga ffe tukola nnyo tutunda omutindo jukira mu 2021 honorable eyaliko minister wa agriculture
Sempijja aleeta etteeka UCDA yalina okuleeta emyaka 3 emabega eri okutumbula omutindo mwe bava coffee registration biki awo UCDA yo wetandika n'okulabikako okitegeera bulungi kati awali ebibuuzo semabuuzo Emwanyi yaffe bagitwala simanyi biki bano tebatwagala mwe nawulira n'Emwanyi ya Buganda mwana wattu ebibuuzo ebyo bw'otandika bijja mumanyi ekyo ekitegeeza Abaganda bameka ababadde mu UCDA Nabateeka Godwin agambye but this time round Zaake should be called out. Is it like that is his chair with his name engraved on it that he couldn't get another? In a way he provoked the man into punching him when you go to levels such as he did, publicly trying to humiliate someone by forcefully pulling them from a seat. You nag them into doing things they shouldn't. That's what happened here. Kale tudde ku Mwanyi kakati nga tudayo anti byombi birimu either way etuwe traffic nti much as kino kyo kinagingi gundi chata box we kiri ate nawe AKOL omanyi the two wrongs cannot make a right nawe ate weerizoninga munogana ye kati omanyi waliwo abasajja abayine gundi ndabe emmotoka ziriko ebigambo bagamba respect a fool to avoid noise kati yabadde tamanyi nti the other is a fool, the other is a moving object, a moving fool. Respect a fool. Ekyo nze kyennenyerako honorable AKOL, by the way. I did respect him to behave like that. Naye mbadde mbagamba bwe tutuuka kinana padde tutuuse 86. Yes. Ku Mwanyi. Tutuuse 9. Okay. Nali nazaalibwa. Yes, kati UCDA yo ebigenda byombi bagambye. Actually tuba tujidde pa 2013. Yes, kati 2013 OWC yava na waffe ebutalangu wali president n'alaba nga ekintu kiganye so na involving amagye so production naye yongera ntuyingira bags ezo million bags zetutunda naye going back nti ebigendebwa bya UCDA bwe bigaana n'embeera eno nayo neetambula bwetyo ekibuzo kiri nti nannyini kakoma akakusabyo kamu oba nedda twateekawo agency kiseera baibedi wa temporary agencies zikoleko ekiseera tuve mu recovery mu expansion tutandike diversification kakati ate ffe ne tukafuka kagenderere ng'omukadde ako ga abantu batandika okukola ne plan nti they should even retire ng'ali mu UCDA ne bakola ne HR manuals zaabwe nti omuntu alina okuwummula which is wrong. Chiri kyali kya time nti 5 years 10 years betuva mtino tukole chiri long lasting naye world over amawanga gonna gasinza n'okulima emmwanyi ministries zaabwe eza agriculture zezifuga emmwanyi kubanga ne UCDA badde tesobola kukola policy era yalina minister ave yakole regulation policy eya quality awo ne batandika okukola ki okuvaayo abantu abasinga kati boogera ku UCDA bagirabye wano jjojjo ly'abalamu era abasirikale bano bwe bajja okutandika okukola ku kyemmwanyi bo nga tebamanyiyo nti eriyo n'ekibiina kye bayita UCDA bo badduka mu lisaaki eya agriculture eya ministry ne bagenda mu nalo ne batwala ennakuli ne batandika ensigo ne batandika zi multiplication centers nursery ne batandika okutunda okulongoosa emmwanyi yaabwe ne batandika okulima emmwanyi kakati bine wale fear okutandika okutribalizing emmwanyi kikyamu Bagandi president I've had allegations. Yes. Ayagala kutwala emmwanyi. Anti awo wenzija agitwala wa ekyo kyekibuuzo ekisooka bo abo abakugamba bagamba president agitwala wa awabadde talina powers kugitwala tibwaba ajagala obuuza kyekyo bali kimugano gitwala nga eri mu UCDA kubeera yabadde avunanyizibwa ku yo yaba appointinga ye president goza badde tasobola kugitwala so eyo nayo le allegation era ndowooza yakyana kiki kitona amazibe kya mwezi president w'eggwanga singa ali yayagala twala mmwanyi yali ajja gitwala
ngate erina mu UCDA kuba yatandika UCDA by the way kati ntandikawo ekintu kisobola kukozesa kubba bw'oba oyagala kubba ebimba njagala kubba wakisiba ekyokubiri Mwanyi naddala wano mu Buganda mbadde mbiraba nga nawo badde obiwulira abaganda wano aga nti ereme tutadde Buganda Emwanyi yaffe kakati naawe kubanga simanyi okukola ki kakati ffe mu Buganda nandirowoozezza nti ate baatukozesa nnyo ate naffe twafuuse ekitagaso ekyenyinyalwa ekikozesebwa kubanga abaganda bameka ababadde mu UCDA UCDA badde ne ba staff 5 bambuliremu abaganda ababaddeyo nga ED deputy finance controller Olulyamuremye deputy Simayani finance controller kakati go batulemu ebyo bifo owoze otya nti fa abaganda iyo nayo narrow mindedness gwe bobolinga ogugo gwa extension oli afuna milioni siminkaga munya gwe ogugo ofuna mukaaga milioni mbwa abaganda twayigambye why kintu kyaffe bakitujjako mu ngalo tukirwanirire emu ku kyo so ekyokubiri emwanyi zaffe zigenda wa emwanyi yo ogirina eyakola regulation ya UCDA yomwe eyamukolera etteeka erikuuma omutindo yomwe agamba kale komawo wano byonna bikolere wano emwanyi ekulire commissioner wano then tukole amateeka tutunde kati atongamba otya nti emwanyi agenda so okugenda kw'emwanyi yammwe kituufu egenda etya nti egenda kweyongera omutindo n'okutambula amangu nti ogenda kujjawo omuntu awo third party abadde talina kyakukolera ku mwanyi ate najja n'agifuga beera n'omuntu akuwa etteeka omuntu akuluŋŋamya kubanga extension ebadde ekola ku mwanyi ya mayifu akola emwanyi mayifu ono ye najja n'asolooza ebivudde muki mu mwanyi naye wakati wange naawe gwe waffe ow'ekiwoko muntu wange ow'ebutalangu omuntu wange ow'ekikamulo gwe genda olime emwanyi yonga bulijjo era kyenva mulaba ffe mwawadde nga UCDA simanyi biki bagijjawo nga ffe tugaba mwanyi gwe lime emwanyi yeekule ng'oweekapeke tumanye emwanyi gye tugitunda oginoge bulungi gikaze bulungi togiteeka mu ttaka ogitwale ewa Sempala White Star kofe yatugula emwanyi obulungi tugisunsule otutunde gumu 3 faawe ebyaffe bikoma ministry ya agriculture etandika okutunka n'okufulumya n'emwanyi evudde wa Sempala White Star wali eruweero okujongerayo ebweru fogosigwa ffe nze nawe tutulina kye twagala era ebugoloobi wano waliwo kampani 62 zonna zitunda mwanyi bweru so tulina mu Uganda kampani ezisukka 13 nga zonna zitunda ki mwanyi bweru ekyo kitegeeza kinti akatale kagazibwa tewali agenda kate kwogerako so fiye badde nti baagala ku monopolizing muntu omu tewali kati president ye yennyini yali mu buzibu bye kuba yatugamba bannange value addition ife abamu tetwagana kulira kigambo value addition era nze kyofanze omu bwayogane ngamba leero muzeeyi ate leero nga obaali ku biki ye yennyini takola value addition ku mata yatunda mata lita ya sente bwezi byamulema atunda lita ya mata kuba buli omu kyamanyi kyakola nze mmanyi mwanyi president amanyi ki mata neta nakola ekyuma kikola yogati oba kiki yatunda bulungi wali musamya era naye ne bamugula lita 100 lwegali nnyo 1,200 lwegagudde 8 oba 5 kuba yagamba wayi ebyo sibitegeera kakati gwe nawe bereka tutusibako nnyo birala biveeko kati value addition yabo abatono tukalange emwanyi kuba yagamba bannange fezi kwe tutuuse emwanyi tujongereko omutindo fe ababulijjo tugamba muzeeyi soko tulekemu fe katusunsule emwanyi yaffe neffe ye value addition by the way tugijje mu kibooko tugisunsudde ewa White Star Sempala abe Nakaseke Central atwadde ogumu 3 fe twagala kumanya kalas kati ye mwanya arrangement gyobaddeko
muganda wange tewali agenda gikyusa era ye Emwanyi yo ekikyukamu n'ekigenda okweyongeramu era kugamba kuuma omutindo ensigo kuba kati tubadde tuzunga n'ensigo buli omu ali mu kudonga n'ensigo terina gyeva ensigo yiino katugyongeremu etutuukirire tatusobola era nkwiza bannayuganda mugende musimbe Emwanyi zammwe bino ebigambo Pulezidenti Museveni ayagala kubba Mwanyi mwe mulowooza senga ayagala zibba senga tuziraba nako manyi waliwo abantu ebyetwogera ebyekiralo oli ye fountain of honor ne bwagamba nti njagala Emwanyi za Uganda sizoni eno zonna ezigenda okulimwa zidde ku akawunti yange akisobola ne bwolaba omusajja takemwanga nako ebbanga lino lyonna kati ate oyagala ali myaka gye asajja akuze emusajja akuze ali mu myaka egirowooza abaana bange abazzukulu bange eggwanga ndirekala ntya ate nga mutandika kunyumya mbozi z'amalwa namuliddawo simanyi omubaka ani oyo mbwate kamwa simanyi kamwa biki President ayagala kubba Emwanyi bitundu 5 ku buli kimu abitwale wa this president is wa mululu omuntu anywa amazzi nga Kyofaano genkutte oyo naye bakyamwogerako kikyayi kikaluse anywa amazzi gokyaka tekulina majaani mbu president ayagala kubba abibba abitwale wa so honorable therefore are you trying to say nti ekikulu si linya UCDA thank you absolutely whether ekiyitiddwa ki oba kiri under the ministry oba kiriwa ekikulu kya kiki kye twagala ng'eggwanga eggwanga soko kireke ekyo nakyo kiri above kati ekyo kiri above ekyo kyaffe eno ba minister ekikulu kyo gamba gwe ng'omuntu Adamu asimbye Emwanyi ze kikyenjagala kikyoyagala kyofa nsimbye Emwanyi zange yika zange 5 nzisimbye sizoni eno kikyenjagala muganda wange Vincent asimbye Emwanyi ze kikyayaga simple wana baonena kuzunga ngabe Emwanyi abavubuka abo omwana namwange ebikolo 10 naawunga nagamba nze minister ebyange biwedde nze nange government nendaba nti minister ompe Emwanyi oyo kikyayagala nti Emwanyi yange gye bampadde ngisimbye nfunye ebijimusa ngitaddeko ekuze ntunze period faba tetumanyi n'ebyo biddako nkugambye essaawa eno tetuli wano tetuli ba ministers okujjako okwogera nti muzeeyi ayogera value addition nti eyo phase namba 4 eyenteekateeka ya NRM nga gye yajja naye y'oku developing an independent integrated self-sustaining economy ffenna tetubitegeera abamu tugamba muzeeyi ali ku ki nfunye akatale kange baagala Emwanyi zange ezaki eza green bean ate gombulira kuzisiika muzeeyi naye ebyo tubyogera kati nkuula ebyama nti ebyo ayinza okwogera musawa mu dakika nga 2 nenge dakika 10 ebisigadde twebuza kati muzeeyi abadde ki ekoli abaagala green bean screen 18-15 ombadde ki yeye ayina vision yeryedde tugezaako ffenna giconceptualizinga ne muzeeyi naawe dirwe koze eki kubanga agenda tunda ye Emwanyi ye ku siringi meka gundi dola 4 kakati tuddamu kumbulira bisukkakaawo kati Munnayuganda kyayagala teri Munnayuganda asukkakaawo kati gobono yagala ebingi omenya so government is spot on yes encha president agenda kwogera hono we anticipate nti ensonga yemwe egenda kuvaayo lwaki waliwo mistrust lwaki obadde onyu mistrust mu bantu buteesiga propose eno mubamu ku bantu ku nsonga tebadde nnyo mistrust naye abaganda bagamba ensi bambi edibi yaki ediba mutere kati ku saidi yaffe ndoza tetwakola kimala ku communicate nga kyetwagala nga government obanga ffe abakwatibwako ensonga etembeeta ekintu ekyokubiri kati wabaddewo politiking nti abantu baffe omanye empologoma bw'oba ogitadde mu cage esigala ki esigala mpologoma right kakati ffe twagenda ne tulowooza nti abasajja bano abamu tubakube ku zi radio kuno kwonna bakakkanyeemu ne tulirakisinga kati Emwanyi eno
bo babadde balowooza ye political gundi ebazza kuki ebazza mu muzannyo era bo babadde tebakyalina reason nga bali ku kimu wano bwotolwana nnyo kyovula bebadde noono ekimongwa omugenzi wamma taata wange beyayitanga bawumba tuutu kati noono muwumba tuutu ye nalowooza kaŋŋende nkuba ekikonde ab'emiti nabandabe nti nwanirira Mwanyi ye ne yeerabira nti obwongo obuki obunafu kati so iyo kanze issue gye mbadde ndaba otherwise tewabadde nnyo. Okay. Kale katujje tukwate ku Kampala olwo nampereza message naga nti amazzi nga gasusse mu Kampala nawe ogenda kusibibwa njirabe ku TikTok handa ya kituufu amazzi gasusse naye tegasusse enkuba of course yatandise okutonya era ekyo enkuba okweyongera obungi kirina bye kitegeeza biki bingi ekisooka kigamba bannayuganda nti mweddeko tutambule bulungi kubanga lwekyo tutasobola kuziyiza kati kufenna tulina bye tutasobola kukola tetulina maanyi gaziyiza galobera nkuba kutonya wadde ompulirayo abagira nga bagamba basobola okuloga enkuba naye tetulina maanyi gasobola gikolaki giroga ate tetumanyi bungi bwa nkuba ebegenda kutonya. Okay. Of course abakugu bayinza otubira nti wajja kubeerawo heavy downpour ebityo naye abamu tetulina manyi kati obuzibu bwaffe bwe tulina bubaki nti Kampala kati sawe nalimu ebizibu bibiri. Kampala is a construction site wenjogerera. Kampala is a construction site. Buli wamu bazimba. So kati ekyo issue. Kati ekyokubiri Kampala bwabeera construction site kitegeeza drainage ezimu ziri obstructed. Zirina obstacles tezikya flowing anga bulijjo. Okay. Kati amazzi ago gonna gagenda ne gadda ku surface ne gafu run off water ne yitirira. Kwanga kati amazzi gonna gali wano kubanga Kampala olw'emyala gye nsinga okubanga giriki gikyataataganyiziddwa. Kati ekyokubiri ate emyala emirala mizibufu blockages mwe ziri muki mu myala nenga blockages eretebwa ki waste management irresponsible waste management yereta blockage eyo okubeera nga eri gundi waste disposal ti buli omu asuulanga bwayagadde buli omu genda ne wabeera embeera nga ki nga nfunyo wasanga bukasuka kati obusupu obwo nabwo bugenda ne bucloginga mu channels naddala mu zewandise offshoots ezo kati bwe zigenda amazzi gane ziga stopping kati amazzi gano gaba gakola back flow fena kitula mu Kampala yi back flow yebere nyingi so si mazzi nti mangi therefore nga butereza bino twekolemu omulimu fefe nyini tuddemu kumpisa tubenga tuwa kasasiro bulungi. Secondly ate nafu okukola ennyo ku distillinga gundi zino kuzigula tugende tugugula emyala naye ebyo byonna byetaaga mu kasente tugugula emyala bulungi emyala gibenga gitwala amaki amazzi naye singa obukulu bannakampala mu mazzi amayitivu gano ge mulaba mwegendereze naddala mu abazimba mu ntobazi entobazi ze wazimba mu sizizo si kifo kya kubeeramu era amazzi ago gakulaga example nti gundi wanumba amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde kati amazzi gayomba nti gundi watulumba tuviire ate naawe oyagala kuyomba nti nze ndi wano nalabye akatambi ng'omuvubuka awajjayo jjajjaawe mu mazzi nenewuunya nenga ennyumba ennungi bwetyo gye bazimba mu lutobazi lwaki tebagenda mu lukalu zemenyumba ennungi nenge eri mu lutobazi akaaba konze tokaaba nno mwalumba amazzi so kakati bannaye bannayuganda tubabuulira entobazi muziveemu. Okay. So waliwo enteekateeka yonna ku mazzi gano of course fe ebyaffe saawa eno kutereza myala
kati twagala n'omwala guno gwa Lubigi gwa gutuyambako naye gwakoma mu kkubo ogwo tugenda kugulanga batandika okuzimba waluna guno omwala gwenda lukolongo nagwo waliwo no Kaddubiru simanyi Kaddubiru naye tugenda muzimba tatizo nga tulowooza bwe tukola ne zino zi drainage eziri ku nguudo amazzi gasobola okugenda nga gonna ki naye n'abantu kyali badde kyamagezi abantu basenguke naddala mu kkubo ly'amazzi kuba amazzi go Mukama yagatonda nti go gaba n'ekkubo lyago lyeryo amazzi bw'olaba galumbye eno nga ekkubo lyago mulirizibye ebyo muteeke misanvu mu kkubo ly'amazzi nga go galumba eno naye bw'oba tutaddeyo misanvu tegalumbayo Kuzira musanvu bbiri kikumu ssatu kikumu ssatu ne 079 kuba oyita let's be objective honorable jakwanukula message already weziri wano so nja kuziyita mangu tusobole okutambula ffenna okay. Hello Kungu, I disagree with honorable minister kati sebo ogamba minister tulime emmwanyi tumale tuzitunde wa pineti yagenda okukola bbeeyi Kalayira yalintinda alimba Kalayira wenjogera nkugambye zisuka company 10 ezitunda emmwanyi ki ebweru gwe bw'obanga olidde peneti tomuguza yo tasobola kugula mmwanyi za Uganda zonna milioni 2 ez'ensawo company ndala ezitunda milioni 2 times kilo nkaaga ze milioni 12 ze bilioni 12 eza kilo tasobola zitunda eyaleeta UCDA yagijjawo kakati okabirira ki ekintu kyotazaala waki olumu omwana gwotazaala okusinga amuzaala beera mugumu bannaye Lubigi simanyi biki kakati nze kyofa sizimbangako mu lutobazi era sigenda luzimbamu kubanga nakitegeera nti olutobazi si ttaka lya gavumenti kati gwagenda mu lutobazi muzimbe amazzi gajja bakola ki gajja begobera nze sijja kuddamu mwembu simanyi ate yazimbe mu lutobazi atono biki muzimbe wabula Patrick alina ekintu kyayogedde eno zakaŋŋambe ku bantu bange ngenda kwogera n'abakozi baffe ndabe nga ekintu ky'obuyonjo kino food inspection kuba tulina ba health inspectors ndabe nga bongeramu ekyamaanyi kyo kituufu nnyo eky'abantu okulwala ki endwadde kakati ono akiimu amazeemu amaanyi emmwanyi bagireke oli mu kkuba mulambo mpiso eyo omuntu yafudde edda takyasobola kudda wabula kati tulina kutreatinga mu fwaneme kuwonya kati ekyemmwanyi kyo kyagenze tugizizaayo muki mu ministry oba kyofa alya mmere ki ndya matooke muwogo nsujju n'akalo ebiseera ebisinga naye nga ndirako ebijanjaalo n'enkoko n'ebinyeebwa sirya nnyama kati emmere gye ndya gy'olya ndya nnyo doodo bwe bansanza mufumbi obulungi ng'avudde mu nnimiro y'ewange so kati ndya bintu binaawe byokola ki by'olya naye bottom line y'ekintu kino omukulu omwagambye nti tulabye abalonda ababaka bannange tugenda mu budde bwa kulonda era tubizaayo omwaka gumu era abamu babadde bamanyi nti kino kyekibazza engulu bwe muba mugenza okulonda temulonda kukyamuka temulonda asinga kuzina ku kyalo mazina malungi temulonda asinga kuyimba londa omuntu alina brain bw'olaba omuntu nga talina bwongo mumuleke ate omuntu atalina bwongo namwe mumulabirawo mangu mugambe nti oli muyimbi mulungi oziika nnyo oyogera bulungi nnyo kweyo waffe mpulirayo gwe bawaana mbu omwana amanyi okwogera ajja ku kyalo yena neyeekola ki neyeewombeka nga n'akulyako amenvu tolonda oyo londa abantu babiri londa omuntu agenda okukolera okutuukiriza ebirooto byo ate londa omuntu asobola okukozesa obwongo bwe nonti omuntu ayeetikka omutwe gwe n'abanga ensujju londa omuntu asobola okukozesa obwongo asobola okuyamba mu paliamenti tetwagalayo bamaanyi amaanyi gonna twagala ga bwongo to be able to speak naye paliamenti amaanyi gemukozesa tewali agaagala agamaanyi goyonoona ga bwereere in fact ojafuuka ekisekererwa parliament bayo the brain power and the microphone power period ate bw'obeera mu bifo nga byaba minisita ate gwe twagala muntu akola workaholic
ebyokwogera kuli ku fula ya parliament tebina kye bikugasa. Ekikugasa kulaba nti Europe okolera abantu bo ate okolera ne ministry ebyo notukize bigendwa mukama wo byakola ki byakulondera. Ekyo kye twetaaga mu parliament. N'ebyo ebigambo bye muddamu ne mwogera bingi tebijja kukola. Kati bannayuganda mbasaba ekintu kimu. Ekigambo ky'Emwanyi mukijene mu mitima gyammwe temuddamu na kulimbwa simanyi biki Emwanyi yaffe lolololo ebyo mubiveeko. Genda otereze Emwanyi yo ogitunda nga bw'obadde ogikola ki ogitunda. Ekyokubiri tewali agenda kukwata ku Emwanyi yo. Omuntu gwe muvuma saawa eno gwe mwogerera ebingi yazizze Emwanyi ku waggulu. Emwanyi yaffe tukimanyi yali egenze. Yali muntu ono na employee nga abasajja nga omugenzi honorable Sebunya ne batandika okukola ki research nga akola wansi ate wa minister yaliko minister Trecha Buchanayandi. Ne batandika okukola research fenano mu Buganda tumanyi nti Emwanyi yatuuka ekiseera neekala neggwa waka ne katulemesa ne baleeta kolono ezasooka okubeera resistant. Omwo mwe mwavudde kati zikatingi kati esaawa eno Emwanyi tweyagala naki era Emwanyi yo teyaliwo ya UCDA yakolwanga basajja ekawanda n'ekituuza. Era ono dokita bwe bamutwala mu wa minister Sebunya ne Tracy omusajja yasigala mu Emwanyi baali bamuyita gundi Professor oba Dr. Patrick Wetala. Era naye kati yawummula. Era musajja atu yasigala nga research ayikagwe tulina wano mu Uganda akola Emwanyi akola oil palm akola ne kokowa ekituuza wano kulweka tosi. Kakati bino byonna bimuulira byogera abantu batalina byafaayo bya Uganda beboogera ebiki ebingi. Naye ng'Emwanyi ya Uganda world over oba gundi time memorial ebaddenga tefunangako mukisa bannayuganda kutandika gyetabamu. Bano abaana abato kati aboogera bakimba buze bajjajja baabwe lwaki ekyatandika nationalistic movements mu Uganda the move okutuuka n'okufuna obwetwaze yava mu bajjajjaffe kwekalakaasa de bataka rising says za 1920 naye ng'esinga obukulu abaddugavu bagamba naffe twagala twenyigire mu kintu ky'Emwanyi ne pamba. Kati abo abaana abato tebababuulira bino byennyini n'abaali babuulidde tebabayamba. Ne tudda mu biki mu byobufuzi. Ebyobufuzi bannange birungi n'ebyobufuzi bwobufuula omulimu ate bibi. Ebyobufuzi bwobufuula ebyobulimba ate bijja kutta. Nsaba bannayuganda kati tukole ekintu bibiri oba kimu muzuukuke temuddamu kulimbwa. Bwe mutaddemu kulimbwa mujja funamu. Bwe munaagumiikiriza obulimba ekirungi ky'obulimba tebuwangaala. Ekiwangaza NRM kubeera consistent. President Museveni abamugamba addingana ebigambo almost ebigambo embi yayogera 1986 nakati statement tezikyukanga. Bwagamba nti economy yaffe bw'ebyenfuna byaffe tubizimbe nga byetengeredde ng'ate bigaziyeesa okusinga Emwanyi kofi kati ndozo obimanyi twaleeta kasooli oyo no yasinga okuleeta kasooli wano ng'ekyetunzi mu Uganda omumanyi yali Honorable Victoria Sekitwoleko oba wamuwulirako Munabulemezi yasinga okuleeta ekirime kino kati kasooli saawa eno naye ne tumufula part of the cash crop. Bano abantu bano bonna babeera wa ente President Museveni single-handedly yasinzo ogitumbulutuka ku kyeri nona akimu jave waabwe alinayo akateeke ne PDM bwe bamufuna bagula ki